manya nti takyalinawo kipya kyawa abakozi kasita yagaana okuteeka omukono ku minimum wage bill nze nakikomyawo mu palamenti emirundi ng'esatu era neguno omulundi ogusembeyo nakikomyawo watayibwa ne mugamba nti abakozi paka nga tumaze okuyisa gye bayita minimum wage bill efuuka act ne baba nga basobola okufiirwako nga balina ebibafuga ebyamateeka tewakyali kyo celebrating nene we bani bannayuganda bali excited ne bwe wabeerawo wali eri enkoko nga zirwana obasanga bajjudde ne bwe wayitibwawo obumyunga bwegoba emisindo basanga bali wali bajjudde. There are so many idle Ugandans who don't have what to do kubanga kati ebiro bino mwali badde temugenda na celebrations ngeno bigendamu bali betuyita abamulya bisiike gwe musajja wattu oli ku mulimu tomanya kiddako muli mu nsi yammwe abaana abasinga bagenda mu nsi z'abawalabu ne bakuba ne bajjamu ebyenda ne bajjamu ensigo abalala waliwo wano abakola human trafficking ne bafulumya ne batwala abantu bamwe kakati wano mu ggwanga paka nga minimum wage bill emaze okuyita mu parliament nefuuka act ate neekola nebino president byagamba mbu simanyi mbu kijja kutiisa aba investors be. We don't have serious investors in Uganda. In fact, what we have here are camouflages. So why Museveni yalemesa etteeka emisaala gitandikibwa twali muweereza n'alikomyawo mu parliament twali muweereza nga tumaze okuteekamu ebyetaagisa byonna n'alikomyawo mu parliament. So we need serious leaders. Pakati bw'otunuulira eggwanga buli kimu kibootaboota tewali kintu kitambula seriously. Banansi baweddemu essuubi buli gwobuuza what is the next step nga gamba tetumanyi Katonda yamanyi wa kiki kyetuzaako kati mbeera mu nsi eyo ng'abantu bagamba Katonda yamanyi kiki kyetuzaako nga babba batemula abaluutinga atugamu ne yamutuga teri amubuuza nako gwe batwala mu kkooti baga musango gwa kusalibwa ku ssaawa 8 ogenda otuuka ku 8 bagusaze ku ssaawa 4 nga toliiwo kati bwe mubeera mu nsi efaanana bwetyo yeegomba ekibala kyenkeera aleeta majenga agateekawo n'akutwala emisinde ono bw'alaba otunda amanda gamba gaveeko ate eno ng'ebbeeyi y'amasannyalaze agiduumuusa waggulu n'omubuuza nze n'afumbisa mpewo nga gagomanyi kyologera ne gaveeko kakati ne mubeera mu nsi you don't have leaders, you have politicians. This country is predominantly full of politicians, not leaders. Era bamenye eggwanga lino kuba the cost of we have so many politicians. There is a difference between a politician and a leader. A politician can even convince you that we shall put a bridge here when there is no river. Omukulembeze takola ekyo. Omukulembeze takikola n'omubuuza do we have a river. Tubadde tukyali awo emikutu negisaasaanirwako Speaker Anita Among Abangereza bamuli bubi bamutaddeko natti taddamu okusalimbira ewaabwe n'ebirala mbu kukwata mu mabaati g'Ekaramojja. Kati ekyo bo kye bagambye ekyo eky'abazungu they should find a diplomatic way of handling it. Eyo answer teri handled n'ababyala Kristo Obore n'abanukula Speaker muveeko muzungire mu birala muyina ebizibu ebyammwe kakati mwe kye mulina okumanya nga bannansi tulina ffe ebizibu byaffe bingi ebituluma ffe nga bannansi twaba makubo mafu amalwaliro gaafa amasomero tegakyategeerekeka oli yaleese curriculum naye abasomesa bakomyewo bawumudde ne bagamba nti ne betusomesa tetubitegeera naffe curriculum bagituwa tetugitegeera. This is a very cast country. Kibirango ndi wano naye kyasinze okuneewunyisa abasomesa gavumenti bwe curriculum kisomesa abaana empya nabo tebagitegeera. So what are you teaching? Kati Ignatius Kombo abazaayo basome ate nga mumuvunaana ebyoli birala kuba anti abazaayo bategeere bye basomesa abaana birala bya social studies we na bikyebyo kimanyi ebyo naye kugambe I was very surprised nti abasomesa bye basomesa introduce a new curriculum nabo tebabimanyi the teachers and the teachers are teaching a new curriculum which they don't understand. So where are we? Tuli ludda wasebo kakati twagamba bakulu mu government about introducing any curriculum you introduce it gradually. Kati Abangereza be batuteekamu ssente mu education system n'ewalala tutabukira bati ku speaker watabukira speaker. This government has so many babaita diplomatic relations lobbyists. It has so many lobbyists. You can talk with those bazungu kubanga yes speaker baba muwandiseeko yekai atwala amabati mwamuulirako mu kooti aline Agnes Nandutu ne Kitutu basatu naye ate Bungereza begambye temutiriwo nti Shalabako Amongo nga bamututte mu kooti bana babiri bo gye bali okujjako nga bazungu bakozesa whistleblower bana babiri gye bali
kati naye kirala dizi bazungu are so funny nze sibagira kiiki ekiwandiiko babaliko era bakozeseza enkola yaabwe eri eya global anti-corruption sanctions regime. kakati abo abazungu nze sibe excited na decisions z'abazungu banoonya nfuniramu wa I will never be excited nti n'omuzungu alina kyasazeewo atudde eri mu parliament kati webasankisyoninga kino bakisazeewo ku namba 3 w'eggwanga webasankisyoninga Amongo namba 3 w'eggwanga kugambye namba 3 wawano aba namba 3 aba namba 3 sebo oliya kyekugamba namba 3 zi namba 3 kakati they are right because bo balina enkola yabwe gye bakola mu nanka yabwe naye nalina eggwanga nalyo lyali badde livayo neri explaining kwanze sisobola kuvaayo nenjogerera abazungu oba nenjogerera ne speaker mu gundize kati bo bano balina balobisi balina okuvayo ne explaining nti ono gwe mwagambye yetatwalibwangako mu kooti are you using bagita batya whistleblowers honorable kyendabye mu kino oluvannyuma kuba nti wakolako mu bitongole ebyo ebyamaanyi nakolako mu UN naye nze sibeerangako excited na decisions z'abo bazungu. Honorable kyendabye reaction yaffe nga Uganda tutagadde butagazi. Chris Obole ng'omwogezi wa parliament ayogeredde speaker ndabe minister bali omu nsi Minister wa information naye ayogedde, Minister wa international relations Henry Okello Oryem naye ayogedde. Kati tutala butazi kati abo balaba bonna nga bwe boogera mpaayo omuntu ayogera ekintu kyolaba nti tiulukale water and make bazungu okukyusa bali ababiri ba minister ba government ba minister kiyono minister Dr. Chris bali omusi Henry Okello Oryem minister agamba mbu simanyi mbu abantu simanyi tebaagala kola bekalamoja bakole ki oyo Chris Obole nayanukula kiwandiko kya parliament ku lupapula lwa parliament kakati abo bakama bafa abafuga eggwanga lino decisions zaabwe ze banaasalawo ze zinaabeeyimirira oba okubasuula kubanga omuzungu agamba omuganda agamba nti enkula y'omutwe yekuwa ensanirira omuganda agamba enkula y'omutwe yekuwa ensanirira yaagwo kakati mu budde buno nze sibeerangako excited na decisions z'abazungu twakabirira abazungu abo nga batemudde abantu baffe nti basebo obusajja bano tulaba bajja beetaayo eyo naye batutemulidde abantu baffe nga basajja baga tetwagala kumanya kati nze ono w'amabaati omukutte gw'ogamba tajjawo ate bano abatutemulira abantu baffe bano ffe betutunuulira bano kuba obubaati after all obubaati abagaye bano baalya ssente ez'abanaku amabaati g'abanaku anti nkugambye abo bennyini be balina okunoonya a serious person to debate on their issue. Don't bring every Tom and Dick to talk about that issue. Israel is so diplomatic and very sensitive. Gwevayo bagambe nti yes, you are saying twatwala ebintu byabali vulnerable ziri ku nyumba yange ziri kubera ku vulnerable Aiki amabati ga vulnerable no ga vulnerable okujja ko oli yateeka ku nyumba ky'embizi nayo najja yaba tebamuogeddeko ati ye yatabayibize kye kugambye amusirugolobi tebamuogeddeko ize byabazungu tebine exciting twakabira abazungu abo nze mbabeeramu era nakola nabo twakabira abazungu abo nti batutta bwe muva mu kalulu nga bagamba ai mugenderaawo ne mubala ezo nsonga za mwenga ngaba na Uganda mubaba batutta bagamba nsonga za ffe ngaba na Uganda kuma batolo zafuze ensonga za Bungereza bwe batutta sebo they say ate tujja kweyingiza mu nsonga za Uganda the politics we shall not mingle in politics of Uganda when these people are killing us but when it comes to mabati kati nsonga za Bungereza yali etuwadde amaba wekukutiza kubasatu bali nayo visa bajja zikuma uliriza nze kyenkugamba nze visa bajimpa tebasobola kuginyuma naye kyembadde nkuga sibekukutirizaako bali abasatu bali be bakutteko abo abasatu bwe baba babagize nze kyembasaba banoonye diplomati twanonye basajja nga bono Minister Okello Oryem oyo ani amumanyi oyo ng'ogyeko bigamba ennaku ezo waliwo statement gyayisa eyaneewunyisa ennyo simanyi agamba waliwo statement gyayisa kati nani omulala bali omunsi asobola kwogerera kibiina kyenaalebu oloko politics munoonye abantu abali ku diplomatic level bemuba munoonya for example waliwo n'omusajja gwentera okusanga e New York oyakulira yani oyo mwerabidde abo bemuba munoonya
mu explaining naye nga ye omuzungu bw'aba akugambye kuba luli Museveni yabagambanga nti Uganda is an independent state ekola decision zaayo naffe tukugamba nga otandise okukwata kuba amabaati n'ogamba nti amabaati kati Bungereza etandise okunoonya kuba amabaati waki wano ffe abatuttira abantu baffe wotojjaawo ne tukugamba nti omusajja oyo naye alinayo assets ze alinayo abantu bajja eyo nabo mubatandika okubakwatako abatuttira abantu baffe twafiirwa abantu baffe okulonda nga kuwedde abazungu footages tebazina balina footage z'amabaati bagambe obukiiko bwa human rights bubikolako andi kakati nkugambe lwaki obwamabaati bo tebalese ne bukola ku mabaati gw'omudaga wano nti nakutte yatutta akamyu ne yatutta ente eyo kyamubuulirizaako oba tonsiriwaza nti omusajja yabbye obumyu bwammwe ku kyalo ye tumuliko tumulina naye yabbye ente ayo tugira tumuleka Mr. Whiteman, Mr. Bungereza, Mr. US, your colleagues. There are serious matters, especially matters regarding human life. There are so many of our colleagues who have been killed. Reports ne bazitwalayo His Excellency Kyagulanyi n'abatwaliranga report ti bano babase bano bali mu military court martial mu babakubira bwe babasibira ebyo sinaba kubiwulirako naye bwe mpulira nga mu discussing nze ebibozibozi byabwe kati kubona ani diverting ani bana bawuleza baga nti speaker bamulanga byabisiya teeka bisiya Bungereza egamba ffe tuli ku mabaati nze nkugambye baba mulanga bisiyaga oba mulanga mabaati nze nkugambe Mr. Bungereza nze ekyange kyentunuulidde be bantu baffe abatemulwa abattiwa kati bano bakifuula tuli ku gundi ya human rights bakifuula lunye nti bano ne bwe tubatemula teri afaayo ne bwe tubawamba teri afaayo abantu bangi babulidde makomera tetubalabangako Kibalama gwe twetaaga njagala ndabe gwe MP wa Bungereza mukwano gwange ng'otebolinze Kibalama ku fulo naffe wano tujja kufuluma eyaffe tukuwookinge nti Kibalama atuse mu parliament ya Bungereza Kibalama ng'omubuuza naawe abantu baffe bonna ng'otaddewo wali lisiti naye bw'oŋŋamba where the iron sheets are vulnerable nange ndi vulnerable bw'oba tonwanirira nga bantemula nga batemula bannanga bali mu political circles kati bino ebyamabaati you can discuss them. It is a right of every citizen, every national and international citizen okudiscussing on those matters. Naye twetaaga n'eno mata yaffe nze mata yange gyengira nze siri excited na byabazungu omuzungu akuweesa wano ate ogenda okulaba gwakuwaabirako ate eringa amuwaka kyayinywako wano nywerako wano kakati nze siri excited ku ebyo nze kyenkugamba nti twagala tulabe MP w'e Bungereza ng'akutte ekipande kya Kibalama nti right honorable speaker we want sanctions. Right honorable speaker, those who killed Kibalama should be arrested, should never step in UK. We should freeze their assets in UK. Nebi no Busimayi babadde balwanirira mabaati after all nebe bali bagenda okugawa nabo interests zabo bali n'ababaka ba parliament bo bali luddawa nga teboogera ku mabaati gaabwe kakati n'olwekyo ssebo yes you are free every buli nsi erina interests zayo wezisimba kibakoze ekyabwe. Those are development partners mu mabaati bateekamu ku ssente ezirabirira abanaku. Development partners njagala nkulabe my development partner obeere ne development partner mu rights protections ng'obulamu bw'abannansi obutunuulira njagala ndabe MP we UK ng'akutte ekipande kya Kibalama right honorable speaker sanctions freezing naffe no tujja fuluma tugambe nti kati UK etandise okukola naye bano be muweweetako ne bajjeeyo n'obugagga bwabwe bwe bataddeyo ne famire zaabwe ze bataddeyo mu nsi zammwe nga banyagulwa bwe baleeteeyo n'abakazi be bazaddemu abayitirivu abaana baabwe babaleeteyo nga you think I can be excited because after all kati nze bw'osanctioninga Anita Amongo nfuniramuwa No, yes, she's a speaker. Naye nze nfuniramu waago. Naye wano bw'oŋŋamba nti Kibalama mutemangu ŋŋamba ati akati tutandise naffe okulaba gye tulaga. Naye oli omugamba kati speaker we bamusanctioninga ku bya Kibalama. Kati gwe nkugambye nti nze speaker baba musanctioninze ku bya Kibalama. Ku byamabaati kati. No ku byamabaati. Nze nkugamba nti ffe tutunuulire
ensonga ezirimu amakulu ensonga yaffe esinga amakulu esinga ey'amakulu y'abantu baffe battibwa nabaabuzibwawo buno bubaati tombuulira after all people stealing trillions here no longer even billions. Tumalirize aba UBOS bagamba mutanto boogerera ebibi nti abantu tebamanyi census. Nedda kakati abantu mu parliament tewaliwo kyettu mwaba wa sente esomesa mu parliament kyekimu ku bitongole ebitamala gasimibwa. Omubaka wa parliament ne bwakola ekintu ekituufu mu budde bwakyo still the public will castigate you. Bwe tubadde tutaasa ebitongole ebimu nga tubagamba nti ekitongole kya UNRA bwe tunakidisbandinga ffe abatula ku committees ezimu ekisooka tutunulira economy yaffe bwefaanana. Economy yaffe eno budget gye tuyisiza almost ebitundu 45 bigenda ku debt servicing. Ne tutunula ne tugamba nti bwe tujjawo ekitongole nga kino ne kitu mainstreaming mu ministry ya works tugenda kuba tetukyabalawo. Emabegako etwalinanga ze bayitanga PIDA. PIDA zayambangako zonna bazisaanyawo. Kakati eno UNRA at least mbadde yo nina weesobola ogirabira. N'ekirala nti tekitegeeza nti automatically nti bw'ogatta ebitongole bino n'obimaajinga nti ogenda kufuna services. Ekisooka sooka otunuulire compensation erina okubaweebwa eri mu 400 something billions ababadde abakozi b'ebitongole ababadde abakozi b'ebitongole tukwate tekitegeeza nti bw'obigatta nti bagenda kuddayo bafune emirimu. Ekyokubiri pensioni yaabwe erina okubaweebwa. Kati ekyokusatu bw'otunuulira gavumenti ng'ekugamba nti eyagala kukendeeza wastage ng'ate neeronda ba deputy RDC eronda ba advisors buli lukya onoonye kyeyagala nekikubula. N'olwekyo ebitongole ebimu ffe ng'abaka parliament mujja kutuvuma twabireseewo for a purpose. Tewali yatuwadde ssente nze Lutamagusigulwa Museveni yampitako emabegakawo nga tutambula His Excellency Kyagulanyi ne gurupu y'abantu 6 batuwe ssente ze twetaaga twe tutambula Luweero fact twali twakava kulaale y'Eruweero. Bannanga abamu balabika baagenda naye nze manyiko babiri twagaana okugenda tunga nti yaffe tetune kitwetaaga tukwetaagako ki kakati gwe bw'olaba abalala baagenda abamu nalabe bakola litigation of course nze nina bemanyi abaagenda nze nina bemanyi nga baagala kukateiringa ntambula ya Kyagula mu biro ebyo. Era omu ku bo namugamba nti gwe ne bw'olituulawa ne nkulaba ku meeza situula naawe wamuboola bitterness gye namubuli. Yes ffe tulina political gundi ze tulaba naye n'otakireeta mu limelight nga bw'onookireeta kijja kufuuka debate ate yongera okuba kubanga opposition n'okireka n'okitulako bwoti n'okireka naye ng'omanyi nti ono ali naffe naye mukozi wa Museveni. Tubalina bangi ng'omulaba wammwe alina mwali abeera ku frontline naye ng'omanyi nti oyo mukozi wa Museveni mumuleke. Kati eggaati bwoti buwalisubuwali no kakati anti kyembadde nkugamba nti bamu babadde bagamba mbu abaka parliament babawa ssente okukuuma ebitongole ebyo. Nedda simulowooza nti every member of parliament is very cheap. Naffe tubeerako abaavu. Nalabye omu ng'akola allegation mu bantu wanga $500 ndowooza naye wazirabyeko. $500 ke kakadde kamu nga mu emitwalo 7 nti nze ojja okangule nga nsobola n'okwerekereza billions. No, that's not true. At least ababaka ba parliament mubalekeremu kali ke bayita integrity. Tumalize ne census. Aba UBOS bembadde kuga nti muboogerera buti tebasomeseza abantu census. Aba UBOS ku finance committee kwentuula twabawa ssente mu budde era gwe omukulu wa UBOS omumanyi bulungi Dr. Chris Mukiza. Twabasisinkana kubanga mwena olumosa bakulira ebitongole mwena muva ku kyalo kimu. Twabasisinkana. Kati twabawa ssente mu budde. Musomesa abantu ku TV nga zino ku radio abantu bagende mu kye bagendamu nga bakitegeera. Nefe okubanga programu z'eggwanga buli kaseera zigwawo gwiba nansi nga tebamanyi nga ne ssente zibaweereddwa mu budde nga buli ssente ejja mulowooleza kugibba budde oba kugika. Kwa sensa seno bajongerako mu maaso nti nga temunaba bawa ssente nga tebeeteeseteese. Ssente ne tuzibawa era speaker yatugamba the speaker Anita Amongo yatugamba by then yajja mu committee ne ku floor n'agamba tewali kwebuzaabuza bano tebagenda kubazisa abantu nga kozesa sente zaabwe. Pass the money and you pass it processing and tuzipasing on time. Nga walabye speaker Amongo yatukayukidde ku sente z'enguudo za Katumba Wamala n'agamba there is no way Katumba Wamala can work on your roads nga sente temuzisiza mwe ng'ababaka. And Katumba Wamala ne tumugamba well tusobola okubanga tetukkaanya naye sente zikuweebwe mu budde okole ku nguudo. Kakati n'aba UBOS twabawa sente nga kye twagala kwe kusenseizinga abantu on time. Omuntu agenda okutuuka
okumubala ng'amanyi obudde bwe butuuse nekiki mugendoga naye kati ebyalo almost 98% abantu bamukigenda maaso nze mu kyalo kyewaffe singa obudde bubadde we buli naali kututeeko n'obuuza abantu timumanyi okubala kugenda kubaawo nga bagaba okubala okwaki kwaddi era baagala kibagenda tubala nankoko zaffe n'ente nabikikuba abamu baagala nawulidde omu ng'agamba mbuyembu baagala kubala nte zaabwe mu kuba palamenti eproposinga okuteekawo omusolo ku nte n'olwekyo tebajja kumulaba weewaka ne famire ye kati netuga no okukubala tetukutonya nte ezo oli bw'abazza ayagala kubala bantu kakati ebyo byonna gavumenti yalibadde ebyansalinga ng'ekozesa tv ng'esindikayo abantu eri naye kati erowooleza simanyi kulonda abadeputa DCs mbu simanyi assistant babe banayambako okusomesa abantu ku bitundu kati bano twabawa ssente batraininga abantu mu budde the trainers and the trainers ne bagenda ku ground ne basobola okusomesa abantu ffe mu Uganda tuliwo nga bwe tuli nti buli program ejja egwawo buli omu n'atunuulira munenga ekyakabeerawo bubeezi kubanga kyali badde it is high time government ngeteeka obulango ku baba TV lebawa government ngeteeka obulango ku radio government ebina zino ebimotoka biringa bya ambulance ebyo nga bitayo so are we ready for census? We are not ready. The leaders are ready but the subjects are not ready for the census. Era temwewunyanga bye mugenda okuvaamu bigenda kufaanana n'omulimu gwammwe gwe mukoze kubanga omuntu olina okumuteekateekera mu budde esente zino tuzibawa mu budde such that wabeerawo kwekwasa era ensonga lwaki fe abamu tulaba mu parliament naye waliwo issues zetuyita matters of great national importance nga teziriko opposition NRM nkugambye nti mu parliament batuyisa sente z'enguudo NRM n'opposition tubiteeka ebbali tugazite bwe tuba tusevinga ebitongole bino bye tubadde mugamba tumajinge tumale gagatta tugamba nti ate ogatta otya enswa n'ozigattamu ebijanjalo n'ogattamu ensenere ti ku mulundi guno katugatte ensenere tuziteeke n'ebbali naye bwe tusanga nti bagenda kugatta soya omugatte soya omugatte n'obulo that can work era ensonga lwaki olaba ebitongole ebimu tubigatta ebirala ne tugaana okubigatta kati nga tusibula nekyetutunuulira ekimu ennyo bannansi nammwe mubongoota nnyo buli kimu mubaka wa palamenti buli kimu mubaka wa palamenti mwatusaba tubibakwase nti munkwase nze ngende nsanyusiza nnyo nalaba nga abasuubuzi nga bagamba Kyagulanyi yatugamba byonna tubikwase Kyagulanyi kati tugamba nti sebo n'okununula eggwanga ne Kyagulanyi yalina famire nga gwe asobola naye okugamba nti nange kangende mu kwejala byakwange kubanga ne zino political goodies etubeeramu is sacrifice someone sacrifices nalekawo famire ye olumwe bumulaba atambudde agenze bweru mbw abo bagenze kukyakala simanyo bagenze kuki n'agenda n'akuteeseza ebweru n'akomawo n'akuteeseza n'akulwanira kakati era olinda nti zoli byolina okufuna mu government era olinda nti n'ababaka ba parliament balina okuyingira kankutogende ku mikolo gya lebadde njagala kwebaza olw'olugudde buno bwompadde nyongera okubiriza abantu baffe omulanga banne buli omu okubeera very vigilant ababbi bangi ennaku zino ndowooza mwalabe kati bayingira ne batema ate n'ekirala tusobola okuba ab'enjawulo mu bibiina by'enjawulo but we still remain Ugandans tusobola okuba ab'enjawulo mu mawanga gaffe ag'enjawulo but still remain Ugandans buli muntu yenna kizibu cardinal duty okulaba nti tukola ffe better Uganda for us kati abaliwo ne next generation naye bwe muba nga mwefaako generation yammwe mweka abaliwo nga mwe mwesiza supplementary mugaggawale mutwale buli kamu konna it's very funny nti eggwanga lino temulina kye mugenda kutwala nakyo nga mugenda neyanziza nnyo njagala kwebazaako okunkyaza amakya ga leero n'okutumirako Honorable Grace Balyeku njagala ontwaleko nange ku kacyayi kano kefunaini sebo tunyweko mukama wange ate n'okubeebaza mwenna ababadde batulaba naddala baka ba parliament Honorable Peter Mugema webale kubanga obadde Honorable Balimwezi webale kubanga obadde otulaba Honorable Basalirwa nkulabe wano obadde otulaba Honorable Sekabira webale kubanga obadde otulaba Honorable Susan owebuvuma Honorable Nakimuli owekalangala namwe mubadde mutama webale n'atannaba ku Honorable Sekasi Gungambi naye abaddeko naawe Honorable Sekasi webale kubanga obaddeko otulaba wekatikamu webale kubanga obaddeko otulaba ne bannayuganda mwenna abatulaba kyekitegeeza ntino nti ffe tusinga okutegeera but we sacrifice okulaba nti tujja okubabuulyako ekyo tulina okubabuulira naye bwe tuba tubabuulidde respect our views bwe tuba tulina we tusobeza mutubuulire nti kino kye mwayogeddeko kya bulimba ffe better Uganda bwe tunaazimba Uganda nga tugitunuulira ng'egendo tugasa ffenna nga tetuzimba Uganda eri ku individual basis tujja kusobola okweyagalira mu nsi Amina Wangaala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda
wangala kyabazinga bali mu government nze ne government byekoze nkusiima bw'obaako n'ekyokoze naddala ng'oyamba abana tudde ku basobozi mami sekitabadde ayogera ng'olina information sekitto muganda wange munaluweero Museveni gwe mudiiringa naye temumutegeera olina okimanya gwe nga gwe nti wano waliwo camp amakolero Museveni ge yateeka wano nga they pretend to be manufacturers uliriza byange bino kuba gwe sagala oyogere binankalubira okuverify nze si gwowulidde ekkolero ngenda kulyogera wano waliwo amakolero which pretend to be manufacturers yet they import the same finished products ne bajja wano nga bazireboolingako bulebolinzi nga manufacturers weziri wano kati n'ogenda n'oleeta bano abachina ne bateeka wano ebisitoowa n'obituuma mu makolero ne batunda the same product ne bannansi bano basekitto be batunda wano mu katale oba wadde bo tax holiday ono omusuubuzi wano ye tomuwadde tax holiday kakati baba banaabeerawo batya mu system okumanaginga bannansi n'obakuumira ku bunkenke abalimi obalemesezza abavubi obalemesezza obataddemu amagye ffe n'olima kasooli wogenda okutuuka okumutunda nga kiro ya kasooli egula siringi 3 because these are the same people ebaale bamugula n'oleeta ebiteekateeka ku mwanyi kuba muzeetaaga era njagala kusalutinga bakabannange bwe twalemesezza bino ebimu be mutuuma simanyi maaja kuba UCD abadde bagirese tugimaji ntugamba no netugamba netukomba kwema nolwekyo sebo kino njagala kigamba ne mukulu Sekitto tukimanyi omugugu gwe muyitamu era tukimanyi ne Museveni akimanyi nti we are living in an abnormal times kwanga mwe mwali badde mwebuuza gwe ng'omusuubuzi n'otunuulira ne ku strengths ya shiringi mumanyi nti sente yaffe eyongera okunaabuka buli lukya ne mubeera n'ensi ne mumala emyaka 3 nga temulina governor wa Central Bank 3 years no governor of Bank of Uganda yekyembe ekola eyo olaba bakyekolanga lulingo oli wali n'owulira nti kati batadde ebitereke ku nnyonyi ebyomusimbi ne gutuuka awo musango bajja abulirawo ekyo kati kyebeekola eyo naye baagala zakumugwenyi nga bagamba kubisaayo kaawo tuteekeye kalungi kaliwa abo bulijjo babasisinkana nze kyenjagala okulaba nti omuntu omusisinkanye kino oba okireese free system ogireese ng'omusuubuzi agamba emugobera ddala mu bizinesi gijjeewo don't even discuss about it bw'oba osazeewo ng'ogireese sooka okonsalutinge stakeholder omusuubuzi omugambe wabwe kikunyigira tukitereezezza tutya byadadde nabadde ekyo kiringa kibali mukola ate bakikola president bwakugamba nti kankole consultations okuva mu technocrats aba ministry ya finance ne URA then nzijja gye muli nga maze okufuna okuwabulwa okumala consultation zitozikola nabali basolooza n'omusuubuzi mu involve bana abakuŋŋaanya ne be bagenda okukuŋŋaanyaamu obatuuze ku round table kale nasoma byanfuna bano basoma bya mundu aboogera ku by'omusolo bye babeeramu era ensonga lwaki olaba buli kye boogerako mundu ne baba bamuleetera akasenya najjayo emundu nomugaabuze tuleese ekyemisana gamba paka jegere yange eyo n'agiteeka mu bulago nubwo ogenda kubaani akuleetedde ekyemisana era ne babadde basinkana Basekitto olabye zikajegere zeetoolodde ne badde baggala bamutuga n'olwekyo ssebo mukulu Sekitto njagala kugamba mwe kye mulina okusitiikingako kuba nkimanyi nti mwe mwami Museveni wabasanga abajerega n'abajolonga n'abayisaamu yadde ogambye nti emundu ye wagikweka mu kitooke gy'obadde oyita omuggo otuuka wali omuggo nawuliriza sseboze kyemaliriza nakyo omusajja mumukaliremu mu mugambe nti gwe nga gwe towa musolo wuliriza bino bigambo byange si byasanyuka nze oŋŋambye nti nze nga omubaka wa palamenti atuula ku nanga ebiriko bwino bwino pulezidenti ataawa omusolo kyenkugambye kale nkugambye nti politicians omulimu gwabwe kuwuliriza owulira ssebo ngera bwe twagambye nti bw'oba osaba omusolo bino byonna obitaddeko omusolo ne tuproposinga nti n'ente zitandika okuwa omusolo buli alina ente ezisukka mu 10 ne mugyeeko omusolo kubanga ogenze wali ewa Sekitto ekikyusa n'osanga omusajja alinawo ka draga shop ka 5,000
n'osteekako omusolo bagita trading license n'ojjeewo abalutamaguzi ebuyungwe n'ojjayo naka kati wano tulina abasajja abalina ente 1,500 ente 3,000 n'atunda naye tebawa musolo kati twetaaga tulabe ku nte ezo olw'okuba kati tutema mpenda ez'okufuna ku musolo nammwe ab'ente mutandike otuwa ku musolo ne ku tutootwo otuveeyo otutootwo tubadde tutavaako musolo netwo tutandike okuvaamu omusolo kati mpropoozinga sebo kuba nkimanyi nti beemeketa kati emba nti omusajja ono atandise okuyingirira emaali yaffe n'ente nazo twetaaga buli alina ente ezisukka mu 10 oba tunagipropoozinga buli mwaka oba tugipropoozinga mu mbeera yonna n'olwekyo bulijja kano kemaliriza nako n'olwekyo omukulu Ssekitto kiro okikusaba nga mwe abatera okusinkana omukulu nga mukiikiridde abasuubuzi mumugambe abasuubuzi bafa emisolo gibayinze tebaganye kuwa misolo n'egibayinze n'ekisingo ekirala okubaluma basajjamu abatawa misolo mwe bayita abanene b'eggwanga konteina ne zijja naye nga bagamba eyo yafande gundi yo ya girlfriend wa afande gundi simanyi bano bakola bwe biti mu State House abo tebalina kuwa misolo n'amaduuka amalala mangi agaliwaawo agatawa misolo for us nze nkugesogera nga ordinary person I'm a member of finance committee gye muyiso emisolo not that I am also a member of parliament not that I am also a shadow minister sebo taba muntu wa bulijjo mu arrangement yaffe bye byange se omukulu